Ijo abanji gmanyiga Pastor Muto waneno kukyalo bamanyinga Kito Alex abamu bampita Pastor abamu Kito Alex nga tugenda kola olukungana ezo vision 2 mu mwezi ne mwezi guneno mfunye mu vision ne muguli oguwedde mfunye mu vision aboluganda tugenda kola ku crusade lero lunaku olusoose okola ku crusade era ekifo mukiraba ekyo kigenda okubeera mu crusade tugenda kola ku crusade ya kumala nga kuva 28 paka nga 3 tugenda kukola crusade nga tusaba banange jangu owonyezebwe tolemera kizibisho ku mutima jangu owonyezebwe kubanga Katonda ye agenda kubeera utasobola bula wabo Luganda jangu owonyezebwe mumanyi ga Mukama kubanga fena Katonda yatununula mu kaseera kano katuyambe amina. Mu crusade eno tugenda tambulira mu kyawandikibwa kinene si baana bato bonna bokaboka wabula n'abantu abakulu. Matthew 18 agamba nti mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu n'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe n'abagamba nti mbagamba amazima nti omutalishuka okufuuka ng'abaana abato temulituukadde n'akatono mu bwakabaka obw'omuggulu na buli alyombeka ng'omwana omuto y'omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu alisembeza omwana omuto omungu ono yaliba omukulu mu bwakabaka obw'omuggulu. Mukama bawomukisa. Bonna tubategeeza okujja nga 28 okutandika ku Lwokuna olwo paka ku Sunday crusade egenda kubeera ddala mu kifo kyennyini ekya church naye egenda kuba bweru waayo ninga tubitegese bulungi ne tetunafuna ntegeka ntuufu kubanga tuwannaba ssente nenga tusuubira nti abantu baffe mujja kukuŋŋaana bulungi tubeere wamu tusobole okukola ekintu ekyo n'omutima mulungi. Mukama yeebazibwe baaniriza mwenna eggwanga lyonna abawagira Pastor Muto nti abayita okubeera mu crusade egenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 28 naye nga twetaaga obuwagizi bwammwe tulina bye twetaaga mu crusade bye twagala mutuyambeko ng'abawagizi ba Pastor Muto ne crusade esoose era kwabadde kwolesebwa kwe. Njagala okwebaza Mukama kubanga atuwadde ekisa ne Musumba Muto era njagala okugamba abantu bonna tulina olukuŋŋaana olugendo okubeera ku crusade etandika ng'ennaku z'omwezi 28 mujje bangi musumulule kubanga ono omwana Mukama ye yamuyita era bw'onojja ojja kuweebwa omukisa mu kifo kineeno. Waliwo pastor bangi abaali bato state council ne yagala okubasiba nga babuulira enjiri nga kati pastor bweyinda wali mwana muto ng'abuulya bw'agenda abuulya abantu bajja crowd senenyini zijja kati abantu ne batandika okunyiiga n'okumwogera ebigambo wande nengenda ne muwuliriza ewa meya nengamba omwana otumuleke abuulira enjiri omwana oyo wa mugaso era gyokulaba tajja kwononeka era bweyinda yakula era pastor wamaanyi tayononekanga. Mbebaza ku lw'okunjagala mwebale nnyo ku lw'okunjagala nange omulimu gwa Katonda ngukola mugulaba gugenda mu maaso era kyekuze nnyo abooluganda nziyagala okutuusa okwolesebwa kwange mu kaseera kali nayeresebwa okusabira Bobi Wine namusabira naafuna nayeresebwa okugenda wa Pastor Bugingo neŋŋendayo nensabirayo n'abaayo ne bafuna naye abooluganda ku lunaku luneeno olwaleero Sunday nafunye okwolesebwa kwa kugenda wa jinja kwa kutambula mawanga naye ate ekintu ekinemeseza okutambula Uganda yonna transport banange siina ntambula abooluganda nandibadde nga nkutuukako ne woba ng'oli eyo ng'oyagala Pastor Muto akushalireko abooluganda nandibadde nkutuukako nandibadde nzija nkusabireko naye ate ekintu ekinemesa ntambula abooluganda nandikutuuseko yonna gy'oli naye ate ntambula ratio mbayita nga luli eri wemwampagira we nasabira Bobi Wine nga luli eri wemwaliwo nga nsabira Bobi Wine kati mbayita mujje tusabeko wamu abasumba bonna omusumba Bugingo omusumba Kiganda omusumba Kayuwa omusumba Senyonga sijja bamenya bonna kubanga bo bangi awamu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu Mulobani gomanyinga Bobi Wine mwenna mbayita mujje tusabeko ffena Mukama bawe omukisa nga kujja naye meanwhile nina ebintu bingi ebyokola wabula mpa encouragement abantu bonna abasobola abanene n'abatono bayambe omwana oyo.